olwanga 18 ne 19 Novemba wa 2020 lwakulwawo okwerabirwa wadde nga kati giri emyaka 5 olw'obusambatuko obwagwawo mu ggwanga oluvannyuma lw'okukwatibwa kwe yali akwatidde Nuupu Bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali mu disitulikiti y'e Luuka ng'awenja akalulu. Kyagulanyi yakwatibwa by'ebyokwerinda nga bamulanga kumenya biragiro ebyali byateekebwawo okutangira okusaasaana kw'ekirwadde ki COVID-19 nga kino kyali kya butakuŋŋaanya abantu basukka mu 200 mu nkuŋŋaana ze era bw'atyo n'atwalibwa ku poliisi y'e Nalufeenya. Mu mbeera y'okukakanya embeera ab'ebyokwerinda baazambalira ku mugongo olwo ne batandika okusindikira bannansi amasasi era abasukka mu 50 tebaasimattuka. Abamu abaalugenderamu baali bassaalumanya era wano omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasuubizanga gavumenti bw'egenda okubayirira. Riot we cannot compensate you. No way. But if you are not a rioter but you lost your life, the government after due process will compensate for the loss of life. The government will also compensate those who lost their properties if it can be verified. Wabula ne gye buli eno bangi ku bafiirwa abantu baabwe mpaawo yadde omunwe gw'ennusu gwe baali bafunye. Bano olwaleero babadde ku kitebe ky'ekibiina ki National Unity Platform gye bakuŋŋaanidde okusabira emyoyo gy'abo abaalugulamu obulamu. Okusaba kuno kukulembeddwamu omusumba w'abalokole Dorothy Nantongo. Kati njogera gy'oli nti ddamu amaanyi ogume omwoyo era Katonda okulaga nti tabeerabidde akozesa abantu ababafaako. Ng'akabonero k'okukungubaga ne bendera obwedda ziwubira wakati w'emirongooti. Ab'enganda z'abantu bano batubuulidde nga bwe batafunanga yadde omunwe gw'ennusu. Nawo giri emyaka 5 kuva Museveni ayogera ebigambo ebyo mu bulimba bwe obwenkanya tabutuwanga. Weewaawo nga tutambudde bakama baffe batulwaniridde ku balwanye. Balumirizanga abantu baabwe bwe baalangibwa obwemage. Tulina obulumi ku mutima obutajja tuvaako. Kubanga omuntu afudde nga basemutte nga tolwazizza kiina engeri gye kirumamu. Omusajja bamukwata ng'ali mu kumubuuza gwe ssebo otudde wano oli mu kulya bano bali eri bookya bipiira beekalakaasa gwe otudde wano oli mu kulya n'ababuuza n'abagamba abaali mu kwekalakaasa temubaagala naffe abatudde temubaagala kati ekituufu kitemwagala. Kaabasajja ne balyoka omusajja n'alyoka amuddamu nzijukira bulungi feesi ye kubanga oba simanyi oba niyamukwata oba yali ani simanyi. Omusajja n'amutunuulira n'amugamba gweyo gasiya kigw'oli mu kutubuuza n'amukuba essasi. Essasi lye yamukuba lyayitamu bweriti ne liggukiramu eno lifuluma. Obuvunaanyizibwa bw'okulabirira ab'enganda z'abagenzi bwatikkibwa kibiina ki National Unity Platform omuli n'okubasomesa wadde nga n'ekibiina kigamba embeera eno nabyo bayinze. Naye okumanya nti batima nnyonnyonnyo oluvannyuma lw'okukola ebikolobero ebyo byonna byonna kati ne bafuna amagezi ne bakola olukujukuju nga bayambiddwako oyo Mao n'abalala ne bagamba kati NUP mugende mubonaabone n'essente ze mbadde muyambako abantu abo babonaabone. Naye twebaza Katonda nti waliwo abantu baffe abatuyambako mu nsonga eya welfare era tubasaba mugende mu maaso abatulaba mwena mwena ku mikutu ne ku mawulire mugende mu maaso bano abantu musobola obatuukirira directly nga muyita mu Department yaffe ya welfare. Ekisinga okubaluma kwe kuba nti ne gye buli eno abantu bano tebafunanga bwenkanya olw'abantu baabwe abattibwa. Teri musirikale n'omu eyali atwaliddwa mu kooti okumuvunaana olw'okuwa Bannayuganda bano amasasi. Kale omuntu bw'oba omuteebereza okuba nti amenya tteeka lwaki tomukwata ng'etteeka bwe ligamba n'omukuba mu mbuga z'amateeka? Naye kye baakola baasindika basirikale ne batandika okukuba amasasi buli wamu. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi ategeezezza nga bwe batagenda kussa mukono mu kukwasizaako ab'enganda z'abantu bano okulaba nga bafuna obwenkanya. Bajja kuvunaanibwa bo nga bo. Obwenkanya ekyo kitegeeza so ne gavumenti balaze nti bajja kikola ffe tugenda kikola. Abantu bano bategeere nti kaakati nfunye okumalwa. Ng'akabonero k'okukungubaga wabaddewo 10 Msubbaawa n'okuteeka ebimuli ku bifaananyi by'abagenzi.